Katonda mu lesson ya wiiki eno tugenda okulaba Katonda ayambaliganye ne bukatonda obw'e Misiri ng'alina ekigendererwa. Tuyambe tulabe ekigendererwa kya Mukama kye tuba tugoberera kubanga kye kiwangula mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amina. Tweyanziza nnyo Taata Omusumba John Kakembo tuwonga mu kyokuyiga kitutandise kati nzikiriza nga tugenda kuyigira wamu. Mukama tukoze bulungi nnyo bwe tuzze nga tufuna ebyokuyiga mu kitabo kyaffe kino ekyakuva. Kwota eno tutambulira mu kitabo ekyokuva nga tufuna ebyokuyiga. Ekyokuyiga tutuuse ku kyokuyiga namba 4. Omuwandiisi kye yawa omutwe ogutanyuma nnyo, ebibonyoobonyo. Musumba kansookera awo wooli. Tutunuulira Falaawo, tutunuulira Musa nga yaweebwa omulimu ogw'okununula. Ebibonyoobonyo byali bitunuulidde ani? Ebibonyoobonyo kati soke kugamba ndi Katonda teyayagala kusooka bibonyoobonyo. Katonda yatumira Falaawo baka street nga temuli mu kibonyoobonyo te abantu bange bagende. Naye bw'otoba tebibonyoobonyo lwe birijja. Namutumira emirundi 2-3 Falaawo n'agaana. Mukama n'alagula nti ajja kubasabayo akabonero. Ye yabyesabira Falaawo. Olwaleero tutuuse nga Mukama aga nti kale I'll introduce myself to you. Nja kweyanjulira. Falaawo n'aga nti kale kazaabike emipiira. Falaawo. Naye Katonda ng'alina ekigendererwa eki. Ayagala okununula nga bwe yasuubiza Abaisirayiri okuva mu buddu bw'e Misiri abatwale mu nsi eyaabwe ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki. Kyokka nga mu kikolwa kye kimu ayagala okununula Abamisiri ne Falaawo nga mwali okubajja mu buddu bwa bukatonda obutalina lugendo. Bukatonda buno okubumujjako n'okububatamisa alina kukuba bibonyoobonyo by'otasobola kwerwanako wadde okwetaasa. Nga mu ekyo Katonda ajja kulabika n'amaanyi ge n'okwagala kwe n'obulokozi bwe na buli bujja kulabika n'obunafu bwabo n'obuteesobola bwabo. Bwe yabagamba nti nsaze eddiiro ngenze eri Mukama. Era nze ndowooza ku nkobero ya lesoni eno ninga alowooza nti tulituuka mu bakabaka b'omuggulu tulisangayo Abamisiri abalokoka. Amiina. Wagenda tukulembera olwaleero y'Oluganda Brian Sewankambo atandikirewo. Eyanziza nnyo Musumba olwa introduction eyo era nga tetumaliza ebiseera tugenda mu kitabo ky'okuva kuva ku ssuula ey'omusanvu onyirwa 8 mpaka ku 12 twongera okulaba kiki ekiddako awo. Mukama Katonda ng'azze okweyanjulira Falaawo n'okumugamba ate abaana be bagende bamusinze. Kiki kye tuddako okulaba awo? Mukama n'agamba Musa ne Alooni ng'ayogera nti Falaawo bw'ali bagamba ng'ayogera nti mukolewo ekyamagero n'olyoka ogamba Alooni nti twala omuggo gwo ogusuule wansi mu maaso ga Falaawo guba omusota. Musa ne Alooni ne bayingira ewa Falaawo ne bakola bwe batyo nga Mukama bwe yalagira. Alooni n'asuula omuggo gwe wansi mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be ne guba omusota. Falaawo naye n'alyoka ayita abagezi n'abalogo era nabo n'abo abasawo Abamisiri
ne bakola bwe batyo n'amagezi gaabwe ag'ekyama kubanga basuula buli muntu omuggo gwe ne giba emisota naye omuggo gwa Alooni ne gumira emiggo gyabwe. Babala nnyo mukadde, kiki kye tulaba wano era tuyinza kunnyonnyola ki nga bwe tulaba introduction yaffe ku mbeera egenda mu maaso kaakano. Falaawo bamugamba ate abaana agaanye ate ali mu kusaba nabiki na bubonero. Dennis. Kyetulaba wano nga musumba wagambye abika emipiira zitandise wano, tuli mu round 1 naye nga bwe tugambye nti Mukama Katonda ono ayagala okununula Abamisiri naye ayagala kukozesa bye bategeera bye bamanyi. Okusuulawo omuggo ne gufuuka omusota tekyali by chance. Katonda yali akigenderedde kubanga we tumanyi Falaawo ono enkofiira ye gye yayambala engule kwalingako akabonero k'omusota cobra, ng'era kalaga Katonda waabwe oyo w'omusota nti bwekambala nina obuyinza, nina amaanyi, nina authority, era nga kigambibwa nti ne bwanaafa n'agenda mu nsi eri endala omusota guno kujja mu kulembero ka Katonda ke basinza. Kati okusuulawo omuggo guno ne gufuuka omusota ne gumira buli obusota obulala, Katonda yali agafalawo nti obwo bukatonda bwo tebusobola, nze Katonda akola ki? Asobola. Nze Katonda asobola okuwa obuyinza, nze byonna asobola okukola ki? Okubikola. Nga Katonda alaga nti buli bukatonda bwammwe tebusobola. Jjukira olutalo Katonda lwaliko alwana ne bukatonda sinafaawo. Nti era gye twalabako emabega nga Falaawo abuuza nti Katonda yaani? Kati mu Dennis gyayise round 1 atandise okumweyanjulira nti nze muyinza wa byonna. Abalogo bonna b'omusota basobola okugukola naye ate guno guliko amaanyi ga Katonda gwa njawulo okusinga giri. So nze neewuunya ekisa kya Katonda. Te Katonda amanyi ebintu nga tebinaawo. Era n'akola enteekateeka esinga obulungi. Bwe yayita Musa ng'amusembeza yasooka mumubuuza ki kyalina mu mukono gwe eri emabega. Namugamba nti nina muggo. Nagamba kale gusuule wansi. N'agusuula wansi nefuuka omusota omunene. Nagamba kale gyewo. Kakati Katonda ow'ekisa ajjamu ne mu Musa okubuusabuusa obwa Katonda bwe. Namutegeera nti ono ye Katonda alina obuki obuyinza. Jjukira Musa yali mu Misiri. Ebyemisota byonna n'ebyobwa Katonda buli obuba bwonna abukola ki? Abimanyi. Musa n'ategeera nti wamma wano waliwo amaanyi agaki ag'enjawulo. Obusibu bwe tufuna nti ne mu mirembe gino oluusi amaanyi ga Katonda tugatwala ng'ekyomuki ekyomuwendo, naye tugatwala ng'ekyomuwendo Katonda tayinza kutuleka. Nkaddawo ku lunyiro lwe 13 sebo baleko kenyongerako Katonda kale se buwa mpira Katonda akuyeyo gola emi naye ebyemi nabuli buteebi naye ate bweteebi okuteebayo gola yandibadde evuganya Katonda bakubya posti yaabwe wandibadde kukolayo omusota ne gutta ogwalonne naye tegusobodde babumize n'olwekyo buteebi naye ate bwebweteebi. teyanzizanye musumba mukadde olunyiri lwa 13. Falaawo omutima gwe ne gukakanyala n'atawulira nga Mukama bwe yayogera. Bandisuubidde nti bw'amaze okulaba nga omusota gwa Alooni gumize giri emirala nti yandimenyese naga byengenda okulaba byendabye bino byewuunyisa naye ate ayongedde kakanyala mutima. Tugenze ku round 2, tujja giyita round 2 okuva ku 14 okuva ku 14 paka ku 21 tulabe kiki ekigenda mu maaso awo ate. Mukaana agamba Musa nti Falaawo omutima gwe guzitowa agaana okubaleka abantu
ogenda eri Falaawo enkya laba afuluma okugenda ku mugga naawe oliyimirira ku mabbali g'omugga okumusisinkana n'omugga ogwafuuka omusota oli kutwala mu mukono gwo n'amugamba nti Mukama Katonda wa Bebulaniya n'omugamba nti Mukama Katonda wa Bebulaniya antumye gy'oli ng'ayogera nti leka abantu bange bampeereze mu ddungu era laba okutuusa kankano towulira bw'atyo Mukama bw'ayogera nti ku kinno kw'olimanyira nga nze Mukama laba ndikuba n'omuggo oguli mu mukono gwange ku mazzi agali mu mugga galifuuka omusaayi n'eby'omu nnyanja birifa omugga guliwunya Abamisiri amazzi ag'omugga galibatama okunywako. Mukama n'agamba Musa nti gamba Alooni nti twala omuggo gwo ogolole omukono gwo ku mazzi ag'Emisiri ku migga gyabwe ku nsalosalo zaabwe ne ku bidiba byabwe ne ku nnyanja zaabwe zonna ez'amazzi gafuuka omusaayi era mulibeera omusaayi mu nsi yonna ey'Emisiri mu ntimba ez'omuti ne mu nsuwa ez'amayinja. Musa ne Alooni ne bakola bwe batyo nga Mukama bwe yalagira n'ayimusa omuggo n'akuba amazzi agali mu mugga mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be amazzi gonna agali mu mugga ne gafuuka omusaayi n'eby'omu mugga ne bifa omugga ne guwunya Abamisiri ne batayinza kunywa mazzi mu mugga. Era ne kaakano tuli mu kulabawo naye ate mu introduction ya Musumbira tugambye nti Katonda abisanya n'abaki nebo Katonda wano twagala tulabe Katonda ki gwabisanya naye era amulanga ki nkyakabiri. Omugga Nile guno gwalowoozebwa okubanga gulina Katonda agaba obulamu era Katonda oyo nga bamuyita Happy. Kaakati Katonda ayagala alage Musa twasoose eri ku Katonda w'enswera kati tuzze ku Katonda ow'omu mugga muno amulage nti oyo Katonda naye taliimu bonna bu Katonda kuba fe abalabako ku animated stories mbu Falaawo bwe baamala okufuulagana omusaayi n'agakasita nina ag'omujjaaga yagenda otuuka mu jjaaga nga n'agalimu kuba nago baagasenye mulinga nago ki nga musaayi kweganga alaga luli Falaawo yabuuza ekibuuzo ndowooza nti kati atandise okufuna answers lwakuba zijja mu bits yabuuza who is God Katonda yaani nze nsobola okutaaba abaana ba Isirayiri sijja bata ate ne Katonda simukola ki simumanyi kati ayagala mulaga nti yenze akubeezaawo. Yes ngoddamu ate oyogereko ne kuba magicians bano abagezigezi nabo ne basima enzizi nzivaamu amazzi nabo ate ne bagufuula omusaayi naye nga ekyali badde idiiru nti bankubye goolo baali badde kye bakola gali amazzi agafuusa omusaayi bagafuula amazzi amalungi amazzi matono Emisiri ate ne ge basimyewo ate nabo bagafudde musaayi kyekyali badde idiiru kufuula gali amazzi aga Nile gaddeyo buto gave mu musaayi. So tulabawo wano nti bateebye era naye ne beeyongera okweteeba ne tusigala nga n'eno round Mukama akoze eki awangudde. Mu bufunze tebalina kibakoze tebalinawo kibakoze eki kibakoze kubanga obwetaavu bwe tulina bw'amazzi ate bw'oŋŋamba nti ate nagwo gafudde omusaayi kati kyolina kyokoze eki Falaawo alinda kyokunyiigaawo. tumulaba mu 23 kyayongera okukola kubanga twandisuubidde nti bino byalabyeko bikyusizza ku ndowooza ye n'omutima. Mu 23 lwagambye Falaawo n'akyuka n'agenda mu nnyumba ye so n'atabiteekako mwoyo ebyo n'atabisaako muki
Oyo Musumba kiki kyolaba ate awo ekyeyongedde okwewuunyisa? Ekikolwa kino baba bakikoze nze Musumba, nze nagenza okwolekera owooluganda n'ensonga yange, nemala okujanjula n'asituka n'atuleka nawo. Abanga agambye nti I don't have time for this crap. Nonsense. Attitude ye mbi. Naye ffe kiri kye tugambye nti kwetemba bo bakiraba nga sikowa, musota ku musota, musaayi ku musaayi, kazaabika emipiira ndowooza bye bituuse. Falawo alinayo n'ebirala anabe kibasobola bitandise n'okunyuma baleteyiririra nkyakabito nga bwetugenda ku ssula ey'omunaana. Ate ndaba nga Falaawo mu kukakanyala omutima ayongera okwebikula, alaga obubi bwe, kubanga alabika nga atalumiriddwa bantu bano bakulembera. Weewaawo n'abagezigezi, kubanga bandi badde bataasa be bakulemberamu. Bannanga abantu baffe bagenda kubonaabona, banaafumbisa ki, banaanywa ki, banaanaabisa ki, ate nabo bongedde kola musaayi. Kati Kabaka ate mu ky'okukolawo ekyenjawulo, bakulu amazzi mugatereeze tulabe ekiddako, yeegendedde mu nnyumba ye. Waliwo n'obutalumirirwa. Agenze kugamujjaga. Typical politician. A typical politician. Mu Bible gye nasomye yalaze nti forget ati agezeeko kyerabira akijje ku birowoozo bye nti kiberenge kyataalabye. Naye tweyongereyo tulabe Falaawo ono osanga awaddaka n'akyuka 8 okuva ku lusooka paka ku 15 kuva. Mukama n'agamba Musa nti yingira eri Falaawo mugambe nti bw'atyo Mukama bw'ayogera nti leka abantu bange bampeereze, era bw'onoogaana ggwe okubaleka, laba ndikuba ensalo zo zonna n'ebikere, n'omugga gulijjula ebikere ebiririnnya ne biyingira mu nnyumba yo ne mu kisenge kyo mw'osula, ne ku kiriri kyo ne mu nnyumba y'abaddu bo ne ku bantu bo ne mu ntamuuzo ne mu bibbo eby'okugoyeramu. N'ebikere biririnnya ku ggwe era ne ku bantu bo ne ku baddu bo bonna. Mukama agamba Musa nti gamba Alooni nti golola omukono gwo n'omuggo gwo ku migga, ku nsalosalo ne ku bidiba, olinnyise ebikere ku nsi y'e Misiri. Alooni n'agolola omukono gwe ku mazzi ag'e Misiri, ebikere ne birinnya ne bisaanikira ensi y'e Misiri. N'abasawo ne bakola bwe batyo n'amagezi gaabwe ag'ekyama, ne balinnyisa ebikere ku nsi y'e Misiri. Falaawo n'alyoka abayita Musa ne Alooni n'ayogera nti musabe Mukama anziyeko ebikere nze n'abantu bange, nange naabaleka abantu baweeyo ssaddaaka eri Mukama. Musa n'agamba Falaawo nti olw'ekyo weenyumiriza ku nze mu biro ki mwe mba nkusabirira ggwe n'abaddu bo n'abantu bo, ebikere bizikirizibwe okugwa ne ku nnyumba zo bisigale mu mugga mwokka. N'ayogera nti ku lwajjo, n'ayogera nti kibe ng'ekigambo kyo, olyoke omanye nga tewali afaanana nga Mukama Katonda waffe. N'ebikere biri kuleka ggwe n'ennyumba zo n'abaddu bo n'abantu bo birisigala mu mugga mwokka. Musa ne Alooni ne bava eri Falaawo. Musa n'akaabirira Mukama ku lw'ebikere byamuleetera Falaawo. Mukama n'akola ng'ekigambo kya Musa, ebikere ne bifiira mu nnyumba mu mpya ne mu nsuku, ne babikuŋŋaanya entuumo n'entuumo, ensi n'ewunya.
sagala bikere ne Falaawo bwe yalabanga ebbanga weeriri ery'okuwummuliramu n'akakanyaza omutima gwe n'atabawulira nga Mukama bwe yayogera. nga tetunatuuka kakanyala kwa mutima kwa Falaawo twagambye nti luno olutalo wakati wa Katonda ne Bukatonda. Katonda kyono kati gwe balumba ye ate kiki ekikukwata omubabiro mu mboozi eno gye tuva okuwulira nkyakabita nga bwe tugambye nti Nairo yaabwe baali bakkiriza nti mwemuli Katonda agaba obulamu naye ate ebikere bifuutuse n'eyo wali Katonda gwe balowooza nti agaba obulamu so nga ate n'ekikere naye Katonda mu ngeri ye ku bukatonda obungi bwe baalina n'ekikere kyakola kyaliko kati eyagala balage nti obwo bukatonda bwammwe ne bwe bunaakuŋŋaana ne buwera bumeka tebulina kye buyinza kubakola kubataasa kubanga okumanya bubi nnyo mbu ekyose nga kimaze okuyita Musa asabye waliwo ku buweerero ate ekivundu ne kibayitirirako ate abagezigezi nabo booza ne baanika mu ttaka twandirowoozezza nti amagezi ge baleeta kati gakulaba nti Katonda kikera ddayo gyakola gy'abeera naye ate nabo bayongerako bikere biki kitegeeza nabo tebaalina plan. Musumba kabaka ono Katonda gwe balumba ye Katonda avunaanyizibwa ku kuzuukira. Wali gye twasoose Nairo yafuuse omusaayi na bino byonna n'ebyalimu byonna nga bifudde. Katonda ono amulanga ki? Katonda waffe alanga ki Katonda? Wandisuubidde ndi Katonda ono Heketi gwe basinza tatera kulabika alabikako gwalumu naye kakati azimu bungi bamwanirize yandibadde essanyu giri atuuse eri mu buliri naye weewo lesson yatugambye the Egyptians fear, detest and abhor the frogs. Babikyawa babyetamwa newankubadde Katonda waabwe. Katonda waffe ono alina sense of humor. Alina ndowooza naye byakola n'anyumirwa. Ebikere taleese bifu. Ebikere aleese biramu. Mu kifo ky'okubyaniriza bifuuse menasi. N'olwekyo kyagenderera kubalaga nti tebirina makulu. Ate okubibawonya tabizizayo buzza mazzi. Okubibawonya bifudde bufi byonna nga balaba Katonda awokuzuukira tasobodde kwezuukiza. Tweyanziza nnyo ono yenna afuze ki afudde naye ekirala ekitukwata n'omubabiro wano nti luli Falaawo n'okuyerabira akoze ki yabadde abyerabira leero yeegayiridde bajjewo ki ebikere Katonda we bamugjewo gye tweyongera twagala tulabe ayongedde okukakanyala omutima nga olunyiriri lwe 15 lwe lugambye nti n'ayongera n'akola ki n'akakanyala omutima. Bwe tweyongerayo bw'akakanyala kiki ekiddako 16 paka ku lwe 19. Mukama agamba Musa nti gamba Alooni nti golola omukono gwo okuba enfuufu y'ensi eba ensekere mu nsi yonna y'e Misiri. Ne bakola bwe batyo. Alooni n'akola n'omukono gwe n'agolola omukono gwe n'omuggo gwe okuba enfuufu y'ensi ne waba ensekere ku muntu ne ku nsolo. Enfuufu yonna ey'ensi n'eba ensekere mu nsi yonna ey'e Misiri.
n'abasawo ne bakola bwe batyo n'amagezi gaabwe ag'ekyama balyoke baleete ensekere naye ne batayinza ne waba ensekere mu muntu ne ku nsolo abasawo ne balyoka bagamba Falaawo nti eno y'engalo ya Katonda. Falaawo n'akakanyaza omutima gwe n'atabawulira nga Mukama bwe yayogera. Dennis kiki tulaba wano then ne mukadde ajja kuyingira. Kyensooka okulabawo nti Katonda ono bw'aba ali mu effort mutandise okuvaamu abaagala okubatizibwa abawanika nga baagala kubatizibwa kubanga abagezigezi bwe bagezezaako okuduplicatinga ekintu kino ne balemererwa kuba batugamba nsekere awalala batugamba nkukunyi kyenkukunyi ate yo kibeera waasi ofuna n'ensekere enkukunyi sebo nkubulire kale byonna bibi naye tulaba waliwo abatandise okuwanika emikono nti twagala kubatizibwa bagambye nti kino si kya bulijjo eno ngalo ya Mukama. Tulaba nga tulina sayiti bbiri ez'enjiri eri mu Bayisirayiri Katonda akola n'eno mu Bamisiri Katonda akola naye ku sayiti eno ey'Abamisiri waliwo abatandise okukkiriza nti Mukama baagala kubatizibwa so ekyo kye nalabyewo. Ekigambo ekiyitibwa ensekere nkukunyi si bangi abakimanyi mu mulembe guno naye ensekere ziruma kubanga yeyingira mu lugoye nebeera mu lugoye Busoga zaaliyo zibeera mu lugoye ne zibeera wano olugoye balugattira ne ziryoka zikuluma naawe n'otegeera enkukunyi esobola okubuukabuukako naye ekyo si kyekikulu naye Katonda samu ekitiibwa okusalawo kw'omuntu. Falaawo yakakanyala Katonda naye n'amusaamu ekiki okukakanyala era okusalawo kwe n'amuleetera bye yamuleetera ne Falaawo yennyini ng'omusajja omukungu naye ensekere zaamukola ki zaamuluma ate si nsekere zokka enfuufu bwe yafuuka ensekere n'enkukunyi n'obusolosolo obulala obukawuka obulala bwonna bwakola ki bwakuŋŋaana ne bulyoka bubaluma nabo ne bategeera bulungi neewonya Katonda ekisa kye kingi nti abasajja bali abagamba nti guno mukono gwani gwa Katonda nabo tebakitegeera ku magezi gaabwe naye Katonda yakireeta mu buki mu bwongo bwabwe nti bino si bya buntu buki buntu waliwo Katonda ow'amaki ow'amaanyi. Yes, kantu alemu neyanziza sabanze nange kyenyongera okulaba awo nti Katonda newankubadde Falaawo olutalo luli wakati wa Musa ne Falaawo naye ate Katonda ebibonyoobonyo bino tabireeta ku Falaawo nga ye omuntu yekka. Kitegeeza nti abantu balina nabo okusalawo obwesigwa bwe balina mu Falaawo obwesigwa bwe balina mu bukatonda bwabwe nga balaba tewali kikolebwa okulumwa n'okubonaabona kuli ku bo bennyini ate era nga bamanyi nti ddala kituufu waliwo abikola ki abireeta oyo asobola okukola ki okubizzaayo effort yali y'amaanyi sebo. Yes Musonga. Falaawo n'abagezigezi n'Abamisiri kye batayinza kuvunaana Mukama tebayinza kumuvunaana nti yatubonereza nedda enkukunyi Katonda wange Katonda wammwe ebakolera ki balina ennyonnyola enkukunyi egasa kino ebikere bigasa kiri Katonda kyabaleeta enkukunyi ennamu ebagase bulungi kyabagannamulako Katonda waabwe ono yali wansi Katonda wansi tebayinza kumuvunaana nti Katonda yatukubye omuggo yatukoze obubi yatuleesedde bakatonda baffe
ate kati mugenda mubunana mutya enkukunya aleese ennamu ebikere biramu ebikere mubisinza enkukunyi mugisinza oba nsekere ng'omukadde bwagambye ye abireese mwe musobole okwenjoyinga obulungi katonda wammwe okusira wammwe n'okatonda wammwe ku nkomerero tugenda okulaba nga bakitegedde bamwetamiddwa nti katonda ono talina mugaso tetumwetaaga kubanga bw'aba ankola bubi katonda kyoyo ajja mu bulamu bwange nentandika kukaaba so ensekere bwe zandize ne zibagamba bannange temutya beere bagumu ffe bamuwe wa mukama katonda ono alina sense of humor kinebye n'okuvunula n'okukyongerako naye alina batusanga mu busirusiru bwaffe n'atukolera ebintu nga bijja kutuyamba okutegeera mu busirusiru omwo tugende mu maaso nayanze nnyo Brian nti mu bakatonda twalaba nti Falaawo naye yali katonda mu ngeri ye mu bakatonda abali exposed wano nti tebalina makulu ne Falaawo mwali wali ebikere bwe biyitiridde obungi yeegayiridde nti bannange bikole ki bigende kale nange naabaleka mukole ki ate bimaze okuvaawo yeefuula ekitegeeza naye katonda mulimba si wa mazima typical politician nebyabufuzi tugenze kukuva Essula 8:2 paka ku 2:3 tulaba ate Falaawo bwakakanyala kyekiddako Mukama n'agamba Musa nti golokoka kunkya matulutulu oyimire mu maaso ga Falaawo laba afuluma okugenda ku mazzi omugamba nti bw'ati Mukama bw'ayogera nti leka abantu bange bampeereze naye bw'otoobaleke laba ndikuleetera ebikuukuulu by'ensowera gwe n'abaddu bo n'abantu bo ne mu nnyumba zo n'ennyumba z'Abamisiri zirijjula ebikuukuulu by'ensowera era n'ebibinja mwe ziri nange ndijawulako ku lunaku luli ensi ey'e Goseni abantu bange mwe basula ebikuukuulu by'ensowera bireme okubeerayo olyoke omanye nga nze Mukama ali wakati w'ensi saamina nange nditeekawo okununula wakati mu bantu bange n'abantu bo jo lwe balibeerawo akabonero kano Dennis tusaba okutunyonyolako ekibonyoobonyo kino ate n'ekyenjawulo kyolabye mu nnyiriri zino ekisooka tulaba wano ku maanyi ga Katonda kuba tulaba nti ebikuukuulu by'ensowera bino bigenda kubeera mu Misiri yokka naye kati booda Katonda ensowera zino azitumye nti mulina kusala wano bwe muti okudda e Misiri ndowooza n'Abamisiri baalingizaako eri nga balaba eri terikiriyo bagendera ddala butereevu ne batuukayo bagenda olaba terikiriyo naye nze musumba kye nalabyewo ekigendererwa kya Mukama kibadde mu Nyoyo 22 nti mumanye nga nze Mukama Katonda mu kifo kino eky'e Misiri nga bwe twagambye nti tuli mu effort site 2 Abamisiri bategere nti bukatonda buno obw'ensowera ate butulumba bulumbi butukosa tebulina maanyi naye n'Abayisirayiri bategere nti ono ye munene waffe yatuwa obukuumi ye tali just El Shaddai naye oba tukiyite tutya Jehova Jaira atuwa obukuumi atukuuma eno ewaffe tebikoze eki tebituuse ekitegeeza alina kya communicating eri ffe taffe tumusemberere so mu bufunze Katonda ayagala okununula Abamisiri naye same time ayagala okununula n'Abayisirayiri bano abaludde ebbanga mu Misiri ngo ekifaananyi kya Katonda bagenze bakyerabira. Katonda briefly then we can continue. Tulabye nti era naawo bwe tusoma ku Lwasa tupaka ku Lwasa 2 nti era Falaawo bwe bajjawo ensowera n'akola ki n'akakkanyala omutima. Tuzze ku kalala aka Essula 9 kuva ku Nnyosooka paka ku 3 era Falaawo ono
tulabe ekyakyazaako. Mukama n'alyoka agamba Musa nti yingira eri Falaawo omugambe nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Ebbulaniya nti baleke abantu bange bampeereze kubanga bw'onoogaana okubaleka n'oyongera okubakwata laba omukono gwa Mukama laba omukono gwa Mukama guli meggana mu magana go agali mu ttale n'embalaasi ne ku ndogoyi ne ku ŋŋamira ne ku nte ne ku ndiga nsotoka omuzibu ennyo. Era Mukama alyawula amagana g'Abamisiri g'Abayisirayiri n'amagana g'Abamisiri, so tewalifa n'emu kwago ag'abaana b'Isirayiri gonna. Nkyakabitu twagala tunnyonnyolamu wano Katonda ki gwe balumba ate bamuvunaana ki? Nti mubiri ebirala wemba temusobodde kuwulira ate okoze eki weeyamye n'olema n'okutuukiriza obweyamo. Kati bano baasinzanga ennyana nga bagitwala okuba nti yaki yankizo abul ente ennume nga bagitwala okuba nti yankizo Katonda w'amaanyi nga bamuyita Heliopolis, nga naye Katonda alina ensonga zaabwe zakola ki zaakolako. Kati oyo naye bamulumbyeyo ate bazise mu buki mu bungi, oba nnume yali yakikaaki oba yakikaaki zonna tewali yawona. Naye Katonda era asigadde ateesewo obukuumi eri abaana b'abaawa eri abaana be Abayisirayiri mu Gosheni mwe baali. Ate n'ekirala kye tulabawo wano nti already Abayisirayiri bano balabika batandise okulengera kati gye balaga. Luli baali bayombesa Musa, naye kati waliwo ku buweerero nti n'abakozi baabwe tebakyalina budde, bamiggana na bibonyobonyo, tebakyasobola kubaga abana emusota amataffaali mukole bwe muti. Already balaba nga okununulibwa kwabwe wadde tebannava mu Misiri kwatandise dda. Nsuubira baalina mu holiday kubanga kati tosobola kubanga oli eri supervising kukunyiwe wekuluma togenda kwebaka bw'oli mu bikere bw'oli mu musaayi sebunyongereko katonaawo ensowera. Abantu bano basinzanga ebikere, ensowera, omugga, naye nga basinza businza tebalina bujulizi ngeri ki gye bibayambamu byebalumirwamu. Mukama n'abayamba n'abijjayo mu bungi nga biramu ne bitabakolera. Instead bwe bijja bafuna bufunye buzibu. Enkukunyi bwejjejjanga kukunyi nekola omulimu gw'ekukunyi. Ekikere bwe kyajja tebyaluma bantu, ebikere tebiruma. Bwe byajja byabeera bikere. Nuisance nebitakola ki. Akati enjawulo wakati waabyo ne Katonda omulamu. Enjawulo mpitirivu. Naddala ku kibonyobonyo kino Katonda ono alumirwa abantu be. N'ensobera zimuwulira zaaganye okusala ensalo. Ebitulonyabonya, ebituluma, ebikola ki Katonda gwe basinza bamutegeera, mukwano gwabwe, mulokozi waabwe, mulabirizi waabwe, Katonda ne biri enjawulo etandise okulabikira ddala mpola. Sumbanze kyenalabyewo nti buli we tuva ku nteekateeka ya Katonda, kubanga we twatandikira Katonda yatuma Musa ne Alooni ng'abagambye bubaka buli direct, mugende mugambe Falaawo ate abantu bange bagende. Bwe baatuuka eno ne bagonzagonzaamu nti ssebo please tusaba otute n'abantu baffe tugende tusinze ennaku 3 mu ddungu. Kati ne wano Falaawo mu kugaana waliwe tutasomye yabagambye nti kale mugende musinze ne mukomawo, oba n'abagamba musinze naye musinzize muno. The issue ndaba kusinzaamu businza si kugendera ddala, naye nga kivudde eri gye baatandikira omugamba nti Katonda yatugambye tugende tusinze ennaku 3. Ne wano mu kubakkiriza abakkiriza asinziira ku kye bakola ki
kye baamugamba nti kale musinze naye musinzize wano ndaba kusinzaako businza. So ne ngamba nti bwe tuva ku nteekateeka ya Katonda, Ibrahim Katonda akugambye nti omwana ajja kuva mu ssaala. Olaba enteekateeka ya Katonda tetambula n'oyiya ewa Hagali. Ne muvaamu conflicts paka kati ezikyaliwo naye nga zaava kuva ku nteekateeka ya Katonda. Ekano kwongereko nti babagamba ogenda okusinza naye agamba abasajja abakazi n'abaana bo bakole ki? Basigale anti basobole okukomawo. Kati constitution yetu laba agikwatakwatamu naye tugenze mu Olwomunaana paka ku Lw'ekkumi ate tulabe kubanga mu Lwomusanvu wano yagambye nti yayongedde n'akakanyala omutima neyaweerezaayo n'abantu bakebere oba ddala bituufu nti mu Goshen byo ensowera tezaatuuse. Lwaki tebakola ne basembikayo? Mukama n'agamba Musa ne Alooni nti mwetwalire embatu z'evvu ez'omu kyoto. Musa alimansire waggulu mu maaso ga Falaawo era liriba nfuufu ku nsi yonna ey'e Misiri, liriba jjute eriyulika mu mabwa ku muntu ne ku nsolo mu nsi yonna ey'e Misiri. Ne batwala evvu ery'omu kyoto ne bayimirira mu maaso ga Falaawo. Musa n'alimansira waggulu ne liba ejjute eriyulika mu mabwa ku muntu ne ku nsolo. Abasawo ne batayinza kuyimirira mu maaso ga Musa ku lw'ejjute kubanga amayute gaali gabasa gaali ku basawo ne ku Bamisiri bonna. Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo n'atawulira nga Mukama bwe yagamba Musa. Mukaddawo njagala naawe otandikire kiki kye tulaba ku kibonyoobonyo kino ate kyawukana kitya ku gali amalala ge tubadde ku biri ebirala bye tubadde tulaba? Bino bikwatira ddala ku mubiri, omubiri gwo nga bwe guli kubanga ejjute bwe likukwata. Ebigambo ebiri mu Bayibuli ebikwata ku Yobu bwe yalwala amayute obulamu ne bubanga obusaanawo. Abasajja bano Abamisiri balinga abasaanawo olw'ejjute kubanga likwatira ddala ku ggwe wennyini ne likuluma n'ofubutuka amasira mu ki munda mu ggwe. Si muzannyo ate nno ng'ejjute kitegeeza munno kukunyiga. Kakati n'akunyiga neyandikunyize naye alina erirye kagamba ogenda okubitunulira nga si biki nga si byangu mpozi katono nnyo ketwerabidde. Amayute g'abasawo gaali makambwe nnyo ate ne balemererwa okujjanjaba abalala abalina okujjanjaba ate ejjute liyulika nnyo. Irony eriwo nti Katonda ono wejjute kuba Ataaka yali ku Bukatonda bamuyitanga Katonda Isis nga Katonda avunaanyizibwa ku ddagala ku magiki oba okulagula ne ku magezi naye kati Katonda yennyini gwe basoose okumalamu amagezi ganaagabira banne ganaavaawo. naye tate twongedde era ku Lw'ekkumi agambye nti naayongera okukakanyala omutima. Tujja kwebuuza mu maaso eyo lwaki naye tuzze ku Lw'abiri mwenda 22 paka ku Lw'abiri Mukama anagamba Musa nti golola omukono gwo eri eggulu omuzira gubeere ku nsi yonna ey'e Misiri ku muntu ne ku nsolo ne ku muddo gwonna ogw'omu nsuku ne mu nsi yonna ey'e Misiri. Mukama Musa n'agolola omukono gwe eri eggulu. Mukama n'aleeta okubwatuka n'omuzira n'omuliro ne gukka ku nsi. Mukama n'atonnyesa omuzira ku nsi ey'e Misiri. Awo ne waba omuzira n'omuliro ne gwaka wakati w'omuzira omuzito ennyo okutabangawo mu nsi yonna ey'e Misiri. Kasookeddenga ebeera eggwanga. Omuzira ne gukuba mu nsi yonna ey'e Misiri buli ekyali mu ttale omuntu era n'ensolo. Omuzira ne gukuba buli muddo ogw'omu nsuku ne gumenya buli muti ogw'omu nsuku.
mu nsi ey'e Goseni yokka mwe baali abaana ba Isirayiri mwe mutaali muzira. Njagala era okubajjukiza nti tuli ku bukatonda, Katonda waffe ali mu kulumba bukatonda. Dennis, Katonda ki gwe bali mu kulumba ate ye bamuvunaana ki? Kano ka Katonda kaali kakazi. Goddess taba mukazi. Nati nga bakaita ka Nati Sky God. Naye nga kitwagala okulaba nti main speaker wa effort eno Katonda atandise okulaba nti waliwo abamisiri emitima egigonze. Ku kibonyoonyo kino kyasindika wali we tutasomye 18 paka 21 abawadde apiiru n'akola koolo n'agamba nti ekibonyebonye ekigenda okujja bw'oba oli mu Misiri amagana go livestock yo n'ofuna shelter woogatereka tegajja kukosebwa, era abamisiri abaali batandise okulaba nti kino si kya bulijjo bo ne bagoberera era tebaafuna buzibu na bisolo byabwe. Naye abataakola bwe batyo ekibonyo bino kyo kyakola ki kyabakwata. Kyetulabawo nti Katonda yali atandise okulaba nga waliwo emitima gy'abantu egitandise okukola ki okugonda. Ne tuddayo Musumba kyeyagambye nti ojja sanga mu Misiri ng'omusanze muggulu weebuuze yatuuka atya, naye nga bino nga bye tulabako Katonda atandise olaba emitima gyabwe gitandise okugonda kyovulaba wanaakola apiiru nga balina okukola choice era abaagonda baalokolebwa. Kyansonga nnyo Abamisiri abaagonda baalokolebwa era na kino kuffe kitukwatira kuwa ab'omulembe guno nti wetukkiriza Yesu Kristo ne tuwuliriza byagamba tayituleka kyekimu kubanga ebigambo abiteeka mu maaso gaffe butereevu ne tubiraba n'enjiri nebuulirwa n'ogiraba n'otegeeramu naye n'otogisaako muki mwoyo awe wali obuki obuzibu naye tugisaako omwoyo Katonda abeera ku ludda lwaffe era ku mulundi guno tutegeera okwagala kwa Katonda okw'ekitalo nti Katonda takyawa Bamisiri naye abaagala naye obukakanyavu bwa Mukama waabwe bwe buleeta ebibonyobonyo bino byonna. Katonda atasobola kukkiriza mugezesa. Bikere bijja bitya nga gwe Katonda waffe w'ekikere n'otatuyamba. Ekyasembyeyo mu lesoni yaffe eno kyekyenzikiza, enzikiza ekwatibwako. Naye era ekyenjawulo era kyatugambye nti Bayibuli yatugambye nti nga mu Goshen Abaibulaniya gye bali yo nga waliyo ekitangaala naye nga bali mu nzikiza tebasobola na kutambula ennaku 3. Twebuuzizza bw'oba nnaku 3 tosobola na kuva mu kifo ky'olimu ebirala byonna obikola otya, okulya, kufuluma, byonna obikola otya. Naye ndaba nga bali mu kibonyobonyo ekikyasingidde ddala. Naye wakati mu byonna ebyo Falaawo n'asigala ng'akakanyadde omutima. Abange Falaawo yakakanyadde omutima, Katonda yamukakanyizza omutima. Kiki kyetusobola okwetwalira awo? Era ekirala Katonda bw'aba atukkiriza ffe ne tusalawo be tusazeewo oba okukakanyala oba okugonda, lwaki akikkiriza bw'atyo ng'ate alaba nti tusazeewo bubi tugenda kuzikirira? Nenda kutandikira ewa Dennis mukadde nkyakabito then Musumba ajja kumaliriza mu bufunze. Era nange mu bufunze nti ebibonyobonyo ebisooka 5 byalaze nti Falaawo ye yakakanyaza omutima. Nenga bwe tugambye Katonda mu kumanya kwe for knowledge yamanya nti Falaawo ajja kukakanyaza omutima. Bwe tuva ku kyokutaano eky'omukaaga Falaawo yali atuuse ku point of no return nga Mukama ne bw'anaakola atya mu maanyi ge olw'okuba Falaawo alina eddembe ery'okusalawo naye nga yalikozesa dda mu bukyamu yasalawo tajja kukkiriza. Kuva mu ky'omukaaga paka ku ky'ekkumi batulaga nti Katonda n'akakanyaza Falaawo omutima naye Katonda agenda okukakanyaza ng'olwedde omutima gwa Falaawo gutuuse ku point of no return. So awo kyetulabawo mu bumpimpi. Mfuza nakitunuulidde nga ndaba Katonda si yakakanyaza kusalawo kwaffe. Ffe twekola ki? Twesalirawo. Era Falaawo omutima gwe
ye yagwekakanyaza yalina biyegwanyiza nga ye era leso nene yabadde emaliriza ngegamba ninaye n'abantu be newankubadde baategeera Katonda naye tebaateeka mu nkola kuba baalina ekyokukola ku lwa Falaawo wakiri bandi mulumbye ne bamugjawo abamaje abasawo abantu abamaanyi bamanye ekizibu ekigenda okukola ki ekiriwo naye ne batafaayo ne kino kyensembyayo nti ebibonyoobonyo ebyatuuka ku Bamisiri bw'osoma ekitabo kyakubikkulirwa sura 16 bye bibonyoobonyo bye bimu ebigenda okutuuka ku bantu abaganye Katonda abanaamugaana naye abantu ba Katonda bajja kusigala nga bali safe ng'aba Goseni bwe basigala nga bali ki safe. Samina okwandikulako ku Katonda ekyamukadde nti wetusoma 4:7 ne 9:12 zitugamba nti Katonda n'akakanyaza omutima gwa Falaawo. Naye Katonda okukakanyaza omutima gwa Falaawo si kumujemesa, si kumuteekamu kyabujeemu agaana okukkiriza komandi ya Katonda bwekola ki bweri, naye amwa chance to exercise his free will. Kati bw'alaba nga kiremye naga nti oyagala otuuke ku Kene nanduso olyoka okkirize nti ddala owanguddwa. Scenario yeefaananyirizaako maama alaba akaana nga kagenda kubbinika n'agamba owaaye kankaleke kagikwateko, era bwe kamala okugikwatako bwe kawulira ekigivaamu tekagiddako kayiga buyizi nti ebbinika ekola ki eyokya. Kati ne Falaawo bamulese naye afune free will yeesalirewo nga takakiddwa nga kiriza ddala nti Katonda gwe nalimbuza nti who is God, kati mutegedde nti he is the Almighty. Kisoboka obuvunaanyizibwa bwa Falaawo tebwenkanankana n'abaana baatwala. He is the president. Abeeranga president naye Katonda. Economy yonna eyimiridde ku ye. Success y'eggwanga birabira gwe bajja okunenya. Ebizimbibwa ebiyimiridde wadde mu nnaku zino economy eddiridde nnyo. Bano mbate bagende ani agenda okubikola. Economy kikulu. Ekyokubiri mwali mukozeeko ku kibi omulundi ogusooka n'okemebwa. Omulundi ogusooka kikaluba nga tonnabana kukikola. Okutuusa eddoboozi erikugamba nti n'okukola n'okikola n'okaaba neweraliikirira neweenenya newayita ebbanga tono nekikomawo. The same temptation. Omulundi guno ogwokubiri kikwanguyira okugondera kubanga wakiyita mudda. Omwoyo tafuna buzibu bunene, omwoyo omukyamu tafuna buzibu bunene nga bwe yafuna ku gwasooka. Omulundi ogwokusatu kigenda okudda. Ngono omutuukirivu tokyamuwulira nnyo. Ekigambo kyebatera okukozesa bakiyita calcification. Calcification omutima gugenda guguba nga guluzinga sensitivity. Tokyali sensitive ku bigambo by'omwoyo. Ogenda okukikola emirundi 6-7 nga tokyalina nansonyi ng'ogenda okukikola otandise n'okuguba n'okikola mu public muli batuukirivu nnyo kusinga abalala. Kaakati awo choice zikyali zizo zonna. Abantu be baba be bakolagana naawe baba bakukooye nga bakutadde. Naye bw'aba Katonda omwoyo gwe tegujja kukuta. Newankubadde akimanyi nti kakati buli lwajja oyongera kukakanyala. Awo Katonda walabikanga kakanyaza Falaawo. Falaawo yekakanyiza n'atuuka ku ddaala nti omwoyo wadde okumugamba nti tokola akakanyaza mukakanyaze. Kiba kyasooka 5 Falaawo n'akakanyaza omutima gwe. Ebyaddirira yali agubye. Naye Mukama takuta. Era bwakuta olusembayo n'agamba nti aya baasi ebyo biwedde. Kibi ekitasonyiyibwa. Mukama atyame tuleme kutuuka awo. Katonda kitaffe ow'omuggulu tukwebaza olw'ekisa kyo n'ebyokuyiga Mukama ebituwandiikirwa tusobole okubiyigirako.
kebeere entandaye Mukama egenda tuteekateeka ffenna n'abawuliriza olw'obwakabaka obutaggwawo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Ate yanziza nnyo olw'ebigambo